Okay, webale nnyo webalire ddala atulaba gy'osinza okuba nga ate otulaba kasubenti ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Nze Jamal Wenakaseke gye banzala obutali musango. Webale kusubscribing, webale kutugoberera na yonna gy'oli mu bitundu ebyenjawulo naddala bannaffe abali mu diaspora, baganda bange ne bannyinaze gye musinza okuba nga ate gye muli nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Of course mu sectors ez'enjawulo oba mu bintu ebyenjawulo byennyinza okumenyaamenya byebyo okuyamba ku baganda baffe okubanga batambula okuva e Uganda bagende bakole, not because Uganda mbi nnyo oba biki, naye okwongera okufuna engeri gy'ositukamu. Uganda nungi ng'olina capital, Uganda mbi nga toyina capital. That's why offices zino zibeerawo, ne tulaba office ennambulukufu ezitambuliza ddala abantu. Webale nnyo, webalire ddala baganda bange abasiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kansube nti muli bulungi nnyo, ebintu bitambulira ddala bulungi. Nze Jamaalu tunyumyamu ndi mu baganda bange be bayita Ham Connect UG. Obadde ng'olaba obulango mpola mpola paka we twasazeewo ne tugamba leka tukole ekintu kino atusomeseemu. Actually takuba bulango, tagenda kuba bulango nti nno mujje, ebintu by'okutwala abantu ebweru ffe tusalawo, like bwe mu bulamu bwo gw'osalawo n'ogamba naye kantrustinge wano because company nyingi ez'abantu naye ne company ez'abafere nyingi. So oyina kubeera nga osalawo n'ogamba naye bano abantu kamba trustinge okusinziira ku ABCD mu byatusomesa, mu byagenda okutugiramu, mu byagenda otubuulira mwe tujja okujja nga osobola okusalawo n'ogamba kangende mu Ham Connect UG basobola okuba nga bankolera ku mpapula zange. Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya? Ndi bulungi sebo. Mugamba mutya? Gye tuli. Tambula bitya? Alhamdulillah, bitambula bulungi si bibi, naye nga naffe gye tuli bitambula bitya eno? Gy'otambulira eyo? Ebintu si birungi, enkonomi yeekyanzeemu ko sijja kulimba yeewunzise, naye ate olina okulemezaamu ng'enjogera y'ennaku zino bweri, sobola okubeera nga tebitambula. Mukama wange ndaba bulungi awo. Webale nnyo, webale ddala okozeeyo omulimu awo ogw'eddakiika sekendi 5. Ku issue ya economy n'atambula otya? Nsaba okutangazaamu katono nga tetunnabuuza ku issue ya economy. Ne bw'onaagenda wa buli omu osanga akaaba, ekyo kye mmanyi, naye ekikulu kuseetinga mutima gwo akatono ako ne kakula mpola mpola mpaka w'otuuka w'oyagala. Kitegedde oba ne mu America waliyo abakaaba, naye ate omunnauganda ayayaana agenda mu America. Ne mu America waliyo abakaaba, naye munnayuganda ayagala agendeko e California, ayagala agendeko mu America. Ate tulina Abamerika abali e Uganda oba okufuna. Kati kiki kyogeza kutegeeza? Ati nga kyengeza kutegeeza nti okeera ku makya ng'omukisa gw'omuntu guli mu America ate ogw'omu America guli Uganda. Okeera ku makya nga nkuwa ekyokulabirako guli mu America ate nga tutwala abantu Iraq, n'ate Iraq waliyo entalo. Otyo kyobadde okimanyi? Tezaggwayo era ensi tennatereera. Bakyalwana naye abantu bagenda ate ne bafunayo essente ne bakomawo. Yesebo. N'ekyokubiri mulimu abantu abamu nga e Uganda bakolera wano bafunidde wano ssente naye nga si waabwe. Kitegeera bulungi nga we bafunidde ssente e Uganda abayindi si weewaabwe. Okay, kitegedde bulungi. Omuntu asobola okugenda for example n'agenda e South Africa n'agenda e Dubai, yes, n'ayimba n'afuna ssente naye nga gyazifunidde nga si yeewuuye gy'abeera, si gyazaalibwa. Kitegerekese bulungi. So ababuuzaako, nze Hamza Hassan nga ndi omu ku bakozi ba Ham Connect Uganda, era nsanyuse nnyo
okubaako ne muganda wange ono Jamal okuva e Nakaseke. Hamuza Hassan. Ese. Washiri bwekityo. Oli muwalabu oli owaddala. Yesebo. Era wonna Hassan. Tugwayo. Okay. Nga bw'omuwulidde bamuyita Hamuza Hassan omu ku badirector aba Home Connect UG. Twagala kumanya enkola ye ey'ebintu. One, company registered. 2, ndowooza tutandikire ddala wano mu kusooka abaana bababbye. Hamuza abaana bababbye. Omwana agenda ne bamugamba nti bagenda kutwala Dubai, tugenda kutwala Saudi Arabia, tugenda kutwala Qatar, tugenda kutwala Oman, tugenda kutwala wa. Omwana n'awaayo essente. Ng'ovudde ku ekyo njagala osooka otangaze bannayuganda ekintu kya passport. Because passport tuwulira ennaku zino nti omuntu olina kwetuukira mwenye. Mu bintu mu bimu by'okola oyambako ku bannayuganda okufuna passport. Otya kutandikira awo? So nga bw'oyogedde ku nsonga ya passport gye tuba tutandika nayo. Passport eyo mu mazima amatuufu teri muntu asobola kukolera passport nga totuuse. Tosobola kusinziira gy'osinzidde ne bakukolera passport. Olina kwetuukira. Naye bangi nnyo abeetuukidde ne batafuna. Bangi. Lwaki? Passport okugifuna birimu paperwork. Gye mukola ffe kati ffe tuyambako mu paperwork wankubadde tetufulumya passport. Ffe tukola paperwork omutuufu osobole okufuna ekyo ky'oyagala. Funa bulungi. For example, passport buli omu asobola okugikola. Naye ensengeka ya paperwork omukozi otya? Abantu abasinga bafuna obuzibu wali mu kujjuza nga tujjuza empapula ezo waliwo awali residential ne origin. Ye naddira details eza origin n'azisa ku residential. Naddira residential n'ateeka mu origin. So ne mu kujjuza empapula wano ng'ofuna passport nawo weetaaga okuba ng'olinawo omukugu abitegeera okusobola okuba nga tokola nsobi. So okuba nga ekituufu oli munnayuganda nga bakuzaala Nakaseke nga gy'obeera bwe mu byonna by'oteekawo n'ogamba nze ndi wa Ntebe olw'okuba gy'opangisa. Kikuleetera okuba nga tofuna passport. Kati otuuka ku interview ogera nga bawandiikako nti interview room number 29. Kasita bakassaako ng'omala ogenda ku answeringa bibuuzo. Ate by'ojja okulemererwa bakusindike mu kye tuyita difa. Funa bulungi. Kasita ogenda mu difa bajja kugamba leeta taatawo ow'egindi. Ezo passport eziremeddeyo ebbanga nti passport nagiddiza mu December omwaka naye nga muki? Munnayuganda. Awalala wava obuzibu. Abasajja ba passport abo bazikola nga basinziira ku NIRA. Twapapa nnyo nga tujjuza national ID okuzifuna. Ne tuwaayo details enkyamu. Kati wali ajja kuteekamu butesi nini namba nga gwe wamugambye oli w'ekyengera agenda okukebera ku NIRA nga weekalamojja. Ng'eraga birala. Yensonga lwaki baga nti kati oba tomanye bikwatako, that's why bakutuma omuzadde yakuzaala lwaye aba akumanyi. Oba ofuna bulungi. So si kumala gajjuza. Kati awo wetuviirayo ne tuyambako. Awo wetuviirayo ne muyamba ku bannayuganda okubeera nga asobola okufuna passport. Mu kujjuza obujjuza awo okokola ensobi n'otafuna passport. N'okola ensobi naye ng'osasudde ssente. Ezo sente baziwa ba agent, sente zo bazikola. Nedda sente ezo osobola okuzituwa ffe. Ffe ne tutwala obuvunaanyizibwa ne tusasula. Mumanya gange. Yesewo. Wankubadde ekisinga obulungi wandibadde osasula. Gwe. Nesasulira. Yes. Yo ministry ebe ezaagala mu banka. Mumanya gange nze agenda okufuna. Nze ne bwe nkusasulira nze hamu nga nsasulira Jamal. Nina kufuna receipt wankubadde nze ansasudde ng'esoma Jamal. Kitegeerekese. Sinze. Kitegeera bulungi. Waliwo ka akantu ka application number kali awo W00. Owa ministry ye kanyigamu ne kamuwa byonna bye tujjuza. Wayina kuzino bya online. Yes. Kati byonna bye tujjuza
gwe bwompa ebifu n'ebyo ebikola ki ebibeerayo kyobola tuwaayo obudde ne tubuuza kiri kitya ne soka ne tukola interview eyaffe wano nga tonnatuuka eri kulemererwa kati ffe omukisa gwe tuyina nti bwe tulaba nti wano ogenda kukola ensobi ne tukuwa bulamu naye ekiri waggulu osanga ng'ogudde oba ogudde okitegedde kati awo wetusanga obuzibu ekyokusatu ku passport ebiseera ebisinga nga abaamu birimu connection era Katonda yatuyamba nga ffe ba Ham Connect UG nga tukwatagana n'abantu abo oba oli ekintu ky'obadde osuubira mu mwezi nekifuna mu wiiki 2 olw'enkolagana oba oli awo gye tuba tulina nabo funa bulungi so n'ekirala katuwano ku interview nga nkuyambyeko buli kimu n'okifuna mu layini gwe wakyekoleddeeyo n'okola ensobi naye wano bwe nku interview nga interview esooka kanjiyita esooka kuba teri mu mateeka eyo eri esinga era yeekuyisa naye kati wano nsobola oku interviewinga nti awo obadde ogamba nti oli weegindi naye okusinziira nga bwe ndaba ebintu biri gindi tuteekemu kino kyekituufu awo n'omutereeza agenda okutuuka eri nga buli kimu kiri mu mutwe ate nga kituufu nga bwe kirina okubeera nga mwabikozeemu dda era tetukolangako wano passport ng'ekoleddwa wano negenda mu difa ye muntu alemereddwa oyo alemereddwa oba ne bamugamba genda otuleetere gundi oba oli awo ng'omuntu gwe balaba wali mu system nira gwesoma oluusi yafa taliiyo naye omukulu agamba agenda oleete gundi kuba wano gwendaba kitegedde bulungi so aba Ham Connect UG tuyambako ku process naye tetufulumya passport webale nnyo webalidde ati werabira banaffe aba Carpet World Sonayes Carpet World basangibwa Katwe be batuusa carpet mu Uganda era bakkirizibwa nti buli kimu ky'oyagala naddala mmwe abakola obusaawe genda mu Sonayes Carpet World bwe oyagalamu kamu oba mu bungi genda obalabe bali opposite kubo liva mu Lubiri balinaanye Dayale Katwe bakubire ku namba z'essimu ezo osobola nga ate obafuna bulungi so nga te banaffe aba Victory School of Beauty and Hospitality Management basangibwa Nateete okulinaana Police Division bw'otuukawo ojjalaba ekizimbe ekinene nnyo ekiri ekyemmanga nti kiriko Victory School of Beauty ng'era be bakugujjukira nti director waalyo ye President wa Skills mu Africa era ng'akoze kinene nnyo nawe wayagala bursaries genda mu Victory School of Beauty and Hospitality Management bakusomese amasomo ag'enjawulo osobola okubeera nga ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo banafa ba Century Property Real Estates tutambula nabo era nga baganda bafaawo bakama baffe bakugamba nti funa essente ez'ekibanja mpola funa poloti bakubanja mpola funa poloti gy'osuulako miliyoni emu mpaka waggulu buli luguudo lw'oyagala mu Uganda baluyina banafa ba Century Property Real Estates kati nno balina ekyenjawulo olw'omukaaga n'olw'essande bakulambuliza bwereere gwe kasita bagamba nti nze njagala lambula Ntebe nze njagala lambula Masaka nze njagala lambula Nakaseke nze njagala lambula Bombo njagala lambula Kayunga emmoloka yaabwe amafuta gaabwereere ate ennaku zino wabaddewo ka ongoing promotion nti bw'osasula miliyoni bakudizayo emitwalo 10 omalayo school fees genda mu Century Property Real Estates Uganda Limited basobola okubeera nga ebintu babitambuliza ddala Boni Barista bakozi ba kaawa era nga bakuyina engeri gye bakuyigiriza okufumba bukaawa obw'enjawulo basangibwa ku FB Tower Building ewa Bakuli gendayo so kubeera nga ate ekintu kitambula Kabu Motors ndi nabo wamu ne Atini Motors osobola okubeera nga ate ebintu bitambulira ddala Ham Motors Ham Connect UG mpozi mutunda n'emmotoka ne connection eyo tugiina ey'amamotoka ekigambo connect sabo nsonyiwe kantangazeemu ekigambo connect kirimu issues nyingi funa bulungi kubanga ekigambo connect nsobola okuconnectinga e Dubai ate ne connecting e Katwe Dubai no connecting e Katwe yes kwegamba oliwo kayuguli kayungirizi oba oli awo kinzo oyinza okijjayo bwoti oconnectinga Jamalu okay mulimu gwange gwa mawulire kati kanjjeyo ngena nenkola akwogerako ku baami aba Century abasange bwe Busega
tukola ku baana abali e Saudi Arabia ne bakolayo ssente zaabwe emyezi nga 3 mwantambuza bulungi badde njagalayo ku poloti nti ekituufu kiri nti abantu bemmanyi abasobola okuhandolinga ku nsonga y'ettaka kwatagana n'aba Century funa bulungi ayise munze okumukonekitinga ku Century kitegeera bulungi kati omwana asinziire Dubai nti nzija naye neetaaga emmotoka funa bulungi ne tulaba DNK Motors nti be bajja okuyamba okuwa ekiramu kitegeeza nina kufaayo nnyo okulaba nga DNK atunda emmotoka ya yingini ennungi nze obutafuna buzibu okusigaza erinnya eryo kitegeera bulungi okuggyayo ekitiibwa kya kampani nti Ham Connect oba ofuna kitegeerekese. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukuggwa mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Boni Barista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okulira n'amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Dayali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyechi ndekeki. Okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Briefly biki bye mukola ekya passport kitusomesezza era noli yetaaga kutangazaamu ko katono ku issue ya passport waliwo kyesiterezezaamu bulungi. Kiki nina akantu kenjogeddeko nti bw'oba totuuse tojja kufuna passport nga totuuse ku ministry. Mulimu abantu baffe abali ebweru nga passport tuzikola ne tuzibaweereza. Tekitegeeza nga passport sezo ziba nfu. Waliwo abali ebweru. Omuntu asobola okuba nga ali bweru n'afuna passport nga tazze ku internal affair. Yes sir. N'akozesa ham. Yes sir. N'omufunira passport. Yes sir. Naye kijja kitya nti olw'okuba ogwasooka olina passport gy'olina eyaggwako already ministry yakulaba kafaananyi fingerprint simu ebiri babiina kati ogwokubiri tusobola okukonsideringa ebyo. Oyo omukadde yekka internal yagwirina omukadde naye bw'obanga olimpya nga tofuna ku passport ng'olibwe tosobola gifuna. Tosobola. Olina kwetuukira. Osinziira ekangulumira n'ogaa nti nze gikola ogiteeke ku baasi. Awo mba nkulimbi. Ekyo tekiriiyo nga tokolangako. Okay. Tweyanzenge mbadde nsaba bannayuganda ennaku zino twagala nnyo okugenda ebweru naddala abavuka emyaka gyaffe. Mbadde nsaba mu byogenda okutangaaza mu ddakiika nga 10 byokola ebintu byemukola abaana be mujja wano mubatwala mu nsi ki mubafunira emirimu oba nedda omuntu bw'agenda nga ye n'agamba nze nnyina wentuukira n'omulimu ngulina oyo ye mumuyisa mu mpisa ki mu mbeera eyo. Njagala otandike eddala webitandika eddala nti kufuna visa mugikola mutya era mu nsi ki era n'abannayuganda be mutwala like bw'aba atuuse embeera n'egaana hamu olina obusobozi obumukomyawo ne Uganda. Okay. Kakati neyanze nnyo mwami Jamal olwa issue gy'oraisinze. Okugaziya erinnya Ham Connect UG tukwasaganya ensonga nnyingi naye ezimu ku zo
tuganye ompadde eddakiika 10 naye nga natandise kuzinnyonnyola nazo oyinza mu bufunze na bulungi. So bw'oyogera ku baana, issue ey'abaana abagenda okukola abali ebweru, issue ebeera neneko. Abaana abo obuziza process butya bwe tutambula okufuna visa, mwana n'atandika okufuna visa n'agenda bafuna ebizibu by'enjawulo nti bw'atuuka eyo n'akolayo emyezi 6. Mbiwulidde nnyo mu bawala naddala bali Saudi Arabia. Oluusi wakolera mukama wa amucunya, mukama wa ayagala kumuwa butwa, kuba juzi tulina gwe twakajjayo eyo waliwo kampani eyo yamugjayo naye nga ayagala muwa butwa, ayagala kola ate ne bamugjayo. Omukono gwo guviirayo wa ku bantu be watwala Saudi Arabia abawala obapangidde bulungi bagenzi bawadde ebyuma. Kati kantandike ne process. Teri ngeri gy'osobola okugenda ebweru nga mu ngeri entuufu nga tolina passport. Olina sooka passport. Sooka n'ofuna passport. Bwe tumala okufuna passport eyo then ne tukutandikako medical n'ebisigadde. Funa bulungi? So mu process za visa wano jukira medical wali tuba tumaze okwekebejja ti omuntu ono mulamu bulungi, omubiri gwe gujja kukola kusinziira gy'alaga. Gye baba balaga waliyo ebintu ebyenjawulo. Waliwo ensi nga waliwo ajja okureceiving nga muntu. Funa bulungi? Tuba tukwatagana naye mu bulungi. Waliwo awamu nga tukwatagana ne companies nga company yejja okureceiving. Company eyo eba ekulinako obuyinza nga tonnagenda wa boss. Soka ku company register. Eri wano maze omujjawo bulungi ne mu receiving nga nenkatuukirawo eri nti mmwe timumuwadde Jamalu ali eri. Awo wennyini wenzija. Company bwemala okufuna nekusindika wogenda okukola ki? Okukolera. Kitegeeza bw'ofuna obuzibu olina okureportinga wa ku company eyo etutegeeze. Kitegeera? Ng'oggyeko company eyo tutegeeza naawe ng'omuntu nga tonnafuna access ya company eyo okuddayo, kimmanye essimu zaffe ziri on. Essimu za company ne bw'oba tokubye ku direct call n'okuba ku WhatsApp call eyitamu. Ne bw'ogikuba ssaawa 5 ez'ekiro eyitamu. Era WhatsApp ebeerako. W'osindikira message we tugibbiramu. Lwaki? Okujjawo ekyo wali kubanga omwana alina obuzibu bw'afunye awo nga talina bwa accessinga company, naye bw'akusindikira ka message bw'atoddayo ku company kyawo omuntu bw'ati ne bw'ati afunye obuzibu. Funa bulungi? Ensonga lwaki WhatsApp zaffe oba social media tezivaako. Nfunye abantu ab'enjawulo abapya akuweereza message nga mupya n'omuddamu there and then aga gwe evu obeera ku ssimu n'atamanya nti tulina ttiimu eddamu messages ezo nga kyetwewala bw'obanga oli mu emergency oyambiddwa otya. Kinebamba temuli eri ku ground waliyo abantu bemubayungako nga sisobodde kudduka misinde naye nina gwe nsobola okukubira akasimu nti okusinziira ku nnyumba bweti address bweti mwana bwati ne bwati annyonnyodde kino kola follow up. Ekyokubiri mulimu abaana abawala nga yafunamu ekimutawaanya banaye ffenna tunoonya kukola kye kitujja ewaffe. Okiri noga kangende ekijja kijje ekikulu sente n'otuuka eri terokuba omuwalabu yakuyombesezaamu awo katono noga nze njagala genda. Kati gwe tusindise bw'akola follow up awuliriza ensonga zammwe kyawo no yagize bw'ati n'omwagawo kati n'amubuulirira. Bannaffe abo beetaaga nnyo counseling. Ne wano ndi gye babalaze mwe mubikola tubikola naye gye balaze tubikolera online. Bwamala kola counseling ya wano mbuli ekyokukola bwe mumutikka n'atuukire ate era nga muddamu. Yesebu munansonyiwa okuyisaawo omuntu ono. Nina mwana muwala ayitibwa Nansamba Aisha ali Saudi Arabia essaawa eno. Yagendanga mukozi ng'abalala naye yali antegedde nnyo
nafuna omukisa nga y'omu ku bannyambako bangi nnyo bakadaama ndowooza bamumanyi bamuyita nnyo Hajati. Kimu bibiri tetusobodde funa haamu naye ensonga eri ABCD ye nga tanaba nakuntegeeza ate ye n'agihandolinga. Lwaki? Already aliwa alieri like ye ali olwanga yakuyambako gwotu omu ku bo funa bulungi abala bonna so abasanguza ku TV nti gundi ne gundi nedda naye kati ono ye nkimanyi bwe mwayita sawa talina buzibu okitegeera. So issue yonna alina groups ez'enjawulo ng'abeera abuda abantu abo. Lwaki? Ye naye yaliko omukozi nga bo kitegeeza kye bayitamu akimanyi. Tia Mwarabu bw'akola bw'ati ne bw'ati munnaye ffenna twajja kunoonya eno si waffe tufune riziki tuddeyo ewaka kino kigumire oba kino bw'aba akikoze bw'ati gwekola bw'oti kuba tuliwo lwa myaka ebiri tuzaayo emyezi 6 akabanga akabulayo katono. So that kind of counseling oluusi ezzaamu omwana amaanyi agawaayo obudde bwe muzaayo butono kankole kasita akawunti yange ekola ki tambula segera bulungi. So embeera eyo ekimpisiza eyo nayo nsobola okuddamu kino nti embeera eyo yonna bw'oba ofunye obuzibu tusigala tukuflow siga nti bw'ova ku Entebbe airport tuba tukutadde wafuna obuzibu yonna gy'abeera omunoona. Nga tumaliriza njagala oyogere ku kintu ky'abasajja abavubuka be mutwala mu bufunze bwo kitabo bitulinawo dakiika nga 2 naye mbadde nsaba ofunzefunze naddala ku kintu kye bayita ekya bed space. Ekyo kiri kitya kubanga omuvubuka bw'ava wano n'agenda abasinga bagenda agenda otuuka nga yali asuubira okuba nga agenda kuspendinga $500 that is monthly nebiba nga wagenda okukola wakakadde omuntu tafuna $1,300,000 oba emu kitundu alina okulya ate asula mu bed space okitegeera. So nebiggwa nga kampani nyingi zirimbirimbya abavubuka awo ham connect UG woviirayo otegeeza bannayuganda enkola yammwe eryete ey'okukwata omwana omulenzi bano ba driver ba housekeeper ba shamba boys okubeera nga basobola okuba nga basurvivinga mu mbeera eyo nga bafuna kirungi ate nga ne expenditure nga si nnene. So issue eyo obuzibu buva ku ffe mwe ba agent ffe. Mwami Jamalu ogenda okujja ewa Ham Connect ng'oyagala genda Dubai kitegeeza oli innocent tolina ky'omanyi wabula nze abikola mba mmanyi buli kimu. Ebiseera ebisinga osooka n'owaayo obudde n'okonsultinga nga tonnasasula n'obaako by'obuuza. So mu kubuuza n'oddayo n'okola decision tikantambule n'abantu bano omulimu bwe guti eggwanga bwe liti. So obuzibu oba ensobi ze tukola ffe butayogera kituufu naye nga tumanyi funa bulungi. Kiba kirungi nnyo n'ogamba omuntu weetegeke bwoti ne bwoti si kumugamba nti ogenda funa emmere ofune buli kimu eri bakuyisanga muzungu n'ava wano nga relaxing jadde ne backup nti afunye obuzibu nti oba anaakubira mukadde jukira yamulaze nti buli kimu kiri okay bantwala bulungi era negyetuuka ngenda kubeera buli kimu funa bulungi natuka nebikyuka ebintu byo bikyuka sigaana naye oluvannyuma lw'okukyuka okozeewo ki nga gwatutte naye yennyini gwe batutte asobola okukubira haamu ku olwo n'atanfuna naye nga issue emutawaanya ya $10,000 gye bali nga yo kurisivinga $10,000 olunaku olwo obanga oba sevinzaani nga kuolwo afunye naye gwali e Uganda ogamba Dubai balina ssente nawe nga bayita mu bintu bingi. So nti bano abavubuka point entuufu ensonga kigambye obuzibu bwandibadde ku ffe iffe nti buli wobeera nga omuntu agenda Dubai n'afuna agent omutuufu tasobola kubonaabo kitegedde awo ewali ensonga kuba omunnyoyo omugayo kituufu bagenda kukuwa ew'okusula naye tewali mmere naye ava eno ng'amanyi nti mutuufu kangende empamba n'enfuna ebbiri nja savingako akamu 3 zino za mmere.
hamwera still katono nnyo era tukole kwaneno nga tumaliriza kintu ky'ensimbi kubanga waliwo kampani ezimu nga ziwa offer naddala ku bakyala abawala abanyinaffe bamwe gabagamba kasobera n'emitwalo 15 kasobera n'emitwalo 3 ate the same people n'owulira nga bagamba nti twagala millions 2.5 twagala millions 4 kubanga naddala Saudi Arabia oba Ebuwarabu zitambulira awo. Kati nze kanneeyogereko ng'aba Ham Connect tweyogereko oyogedde ku kya offer nga offer gye nnina essaawa eno ku mwana omuwala mba njagala just national ID ye na mitwalo ameka byokka alinde kimu kutambula omwana omukolera passport yesebu n'omusaamu ticket yesebu n'omusaamu visa yesebu n'agenda nako contract nga yabanga ki myaka 2 emitwalo ameka ng'asasudde emitwalo 2 kasita abana national ID kankiddemu oyogedde ku kya offer gye nnina ku mmeeza lwakuba offer zirina season kya kumakya nga wayise emyezi nga offer yeeweddewo kati ya stopinzeemu funa bulungi nti kasita oba ne national ID n'emitwalo 2 endagamuntu oba abamu kye bayita ennangamuntu omaze okugenda Saudi Arabia yesebu Saudi Arabia abaana abawala abalenzi bo olinamu ka offer abalenzi offer ezo zijja nakubira essimu tyanjagala abantu bwe bati mangu ensonga lwaki bannange kino kankitereze nga ndi ku kamera passport mu kitwale nti ye national ID ye Uganda nti atalina national ID taba munna Uganda funa bulungi ne bwoba tonnatuusa kugenda bweru kola passport ebeewo omukisa gujja ne bwoba tonnatuusa kugenda yes funa passport ebeerewo lwaki njogedde bwe ntyo kiki kyoyogedde ku offer y'abalenzi nsobola okubirwa akasimu twetaagayo abantu 20 batambula mu weeks 2 oba emu nja kugamba bugambi scanning passport yo gimpeereza bakuwe visa kitegeeza oyo atalina passport ate omukisa guba gukoze eki talina kyagenda scanninga kitegeeza wenfunidde offer eyo nja kugamba weereza passport ebya sente tunaabiraba kitegeeza oyo alina passport ne baba talina sente ajja kukola ki ajja kukola okay tweyanzinge I'm collect waliwo ne machine zange zikoze eki waliwo abagamba nti mumugende eyo mutambula ne mujja sekoli waddemba okujja tuli mu office tuli okuwa ka freestyle twakayise ka freestyle tufaayo webale nnyo webalire ddala awuliriza naawe atulaba emirimu gitambula wano kwa Connect so mukama wange omaliriza taata kuwunzika ozange oyagala kuwaayo edda muno so Seruganda sebo kati ennyo kale akantu kabadde kagenze tegedde akali akantu okayisa otya ka offer kusokoddemu akanyonyole bannayuganda bakawulire bulungi ka offer ako aga nti omwana omuwala ka season kubeera kajja kugwako omwana omuwala nga Saudi Arabia kasita oba ne national ID n'emitwalo ameka manyi ebintu bino bisanga yeetegese waliwo okusanga oli emitwalo 2 agiyina ne national ID tekola ki nga tagiyina kati ate awo kuyamba kujja kuba kutono ate tuba tuzze mu bya ID esooka erabike oba tetusobola okuyambako yes tusobola zibafunira kati bwaba talina ID nsobola okukola bwe nti kantandike n'oyo nga yagwa nsobola okukozesa NIN confirmation letter agirina nayo tekisoboka nga yagwa bweba yagwa segeza mu system abamu ali nfuna bufunyi NIN nenkola NIN confirmation letter nafuna passport so obimufunira tusobola obimufunira
Hamu nja kuddira njagala osibule abatulaba n'ekirala ogabe ennamba z'essimu zo osome obabulire location w'osanga. Ennamba z'essimu eri 0757 tulina ennamba 4 ga kampani 0757 938661 oba 0751 559193 0756 973682 oba 0708 205740 kanzidde mu Luganda 075 93 86 61 oba 075 55 91 93 oba 075 97 36 82 yonna gy'okubyeko oba otufuna. Tweyanze ge bamuyita Hamza Hassan omu ku director aba Connect Uganda. ddala njagala okusibulya wano nja kudda addemu atusomese ku bintu ebyokufuna like okugattako contracting eweddeko abaana bakadaama abaana bavubuka baganda baffe abali ebweru okulumya ewengera eri okuggwako naye ng'ate kimwetagisa okudda ojja tusomesa olulala. Webale nnyo webali ddala njagala okwebaza subscribinga likinga sharinga genda mu comment section yo olina ekibuuzo kyagala obuuza Hamu teweerabira genda omubuuzi naye nga obaka briefly obwangu ennyo osobola okugenda ku Big Brother Uganda ku TikTok teeka mu Big Brother Uganda ojja kusobola okundaba ate nabwo kibeera mu masavu meereere osobola okubeera ng'okikwasaganya bulungi kuba namba z'essimu zaakuwadde era zeeze ziri awo kisobola okuba nga kikukolera okuba essimu olina muganda wo olina mwannyoko olina kitaawo olina kojjo olina ani basaba nga tasika emyaka emeka egikomwako okutwala abantu e Saudi Arabia oba bw'aba tatambulangako ku baana abawala akoma ku myaka 35 bw'aba yatambulako kigenda paka ku 4 ate bw'aba musajja tukoma ku 4 myaka 4 kale n'oba owezezzaana okyasobola okubeera ng'ate okolera ddala bulungi webale nnyo webalire ddala njagala okukwebaza nze Jamal ow'Nakaseke amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Beene tukuyozaayoza baffe nti yagamaze olunaku lwabadde lwa Mande yoga Beene emyaka 30 ng'ali ku Namulondo alamula. Webale nnyo webale ddala nze musajjawo kale Ssuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.